mujjanga ne mulya bwe tulivaawo muliko mbendagala bizonto byammwe mujjanga ne mulya bwe tuligenda muliko mbendagala obuyimba bwammwe mujjanga ne mulya nga tewakyali muliko mbendagala kati mbagamba mujjanga ne mulya mujje nno leero muliko mbendagala mbawe ebikambwe mujjanga ne mulya kuba mbifumba muliko mbendagala nga tulivaawo mujjanga ne mulya nga tewakyali muliko mbendagala olwo mulikaaba mujjanga ne mulya kati nno mujje muliko mbendagala kikyuli wange mujjanga ne mulya ababuuliridde muliko mbendagala izidomu wange mujjanga ne mulya maze obagamba muliko mbendagala kati nno mujje mujjanga ne mulya tuli waneeka muliko mbendagala nga 11 mujjanga ne mulya tuli waneera muliko mbendagala bali tuveewo mujjanga ne mulya emukono tujje muliko mbendagala eyo bwe tuvaayo mujjanga ne mulya kasangati ate muliko mbendagala kati mbagamba mujjanga ne mulya nti bwe mutajje muliko mbendagala bwe tulivaawo mujjanga ne mulya manyi mugenda muliko mbendagala era mulikaaba mujjanga ne mulya kati nno mujje muliko mbendagala amazika gaffe mujjanga ne mulya tugaterese muliko mbendagala era bwe mutajje mujjanga ne mulya ffe tulikaaba muliko mbendagala nga tukola ekyokubiri twetaaga okuva ku leve emu okudda ku leve endala tosobola kukikola nga totudde exams buli lwokola sho oba otula exams z'ebbanga lyomaze ng'okola kati wano tukola exams z'emyaka 4 tuzimalirize tutandike ebipya tugende mu maaso yes bonna buli omu yayitiddwa buli entertainer yayitiddwa be twawukanye nabo bayitiddwa okujjako nga bafuuka balimi oba nga tebaagadde bwagazi nebaba nga bakyali bentateyina tubayizi beeramu kubatandika ekintu omuntu yaligambye kumbe basaana empita ey'enjawulo mama mubawandiikidde njezinabakodde ekibuuzo kyebuuza kiri nti mwabawandiikidde nebayita mu buntu abantu abo bakugambyeko nti twayitiddwa mu buntu kubanga waliwo empita ez'enjawulo ezitali za mbuntu ekirala bw'otuuka ku leva egamba nti nze ebiseera ebisinga tuba tukola bino ebintu tuba baluganda naye mufuna obutakkaanya musigala nga muli baluganda oluganda lukujja engeri gyempitamu spark tv ate si gyempitamu oba nkugamba station ki mulimu abantu nga bo muli baluganda nga yamanjigane kalo nkwakubisimiraga kalo nkwetagako wano nojja buzi kati abantu twakolaganako nabo baganda baffe kitegeeza nemukubira bukubizi kasimu ye bw'atakahonalinga aba ategeeza nti takyali muganda wange ate nga nze mmanyi nti akyali muganda wange gwe ntiitiibye okutuuka okuwandiikira ebbaluwa ye bebekulu gwe negayirire obwegayirizi naye ono gwe mmanyi nga muganda naye lwaki muwandiiki awo wennyini omuntu omwayawukana awo dokita ti yagala nakosinga n'agamba ye tajja kulabikako ku lunaku esooka eyinza okuba nga niyo tekiniki ye yakulangiramu esho kubanga ayinza okuteebezawo nagamba nteekayo nti ngenda kusheera bajja kuntwalaganya naga kanteekeyo nti sijja kugenda kubanga yadde yagamba nti ze sijja kubayo naye nze nnyumya naye taŋŋambangako kiri kyogambye nno temwabayita mu buntu naye taŋŋambangako mu buntu nti sijja kujja nembiraba era nange nenziramu nenga nti mumutugambire bw'aba tayagala tajja awo wennyini omukulu beyantizo wavaayo oba byavaayo ennaku ebintu bitambula nga weyagala n'omukyalo ono abantu batandika obutabuza ne bagamba mukoze sitaati okutambuza ekintu ekirungi nti omwami eyali ayogera ye mwami kati naye twamwevolovingamu ekyo nze nno nsuubira si bwe kyali naye waliwo obubeezi ensonga eyali etambudde bwetyo oluvannyuma naye yavaayo naawe okwetonda kwe ngalaga nti yakibuukira nga tamaze kyetegereza tewaliwo kirala kyonna awo wennyini gwenga gwe abamu tebamanya era abamu basigala beebuuza ne bagamba lwaki mubanna bazombo balondayo gwe jayanzizombo kubanga nkola naye kimu aninaana ekyokubiri talina mmotoka nze mumutwalako nze simutwalako ndina mukambwe oli ayinza okuba talina kisa nze mupiikinga ne mmuzzaayo so oba oli awo mukuwanyisiganya amaloboozi nkusange wa nsanga wano biki yafunira endowooza naye ekyo kyaggwa nekivaawo era gwokizizza
ekyo kiki ogambye ekyo naddayo wa kakati kola bwoti kamutiremu kamuli kubanga ekituufu nkimanyi tubayita erugogo lwa 11 Novemba tugenda kubeerawo ne show ey'ebyafaayo tubegayiridde bambi mujje temutukkiriza kukaaba kubanga ffe tujja kaaba after tujja kaaba banaye mujje mutuwagire tetwagala kaaba ngenda kuza omwezi 11 kubanga enkuba kwolwo tejja kutonnya yaguze ne tebo ya miliyoni 2 musajja munange agenda tula ku tebo agenda kuba ku stage naawe nga yavayo nakuba emmeeza n'amala n'agikumbabumba n'agikuŋŋaanya n'abivaamu yateera mulayini kati kale mugambeyo obugambo bulungi kamera nakuza omwezi nga 11 tugenda kubeera lugogo nje tubasanyuse bafani ba Bizonto era omulina omwami wono obugambo obwo buwoma bwe buti obusuubirawo muyitira mu kamera ogwokuyita abantu Bizonto nagwekwata yagula dda emmeeza ate katwakuyita ate omuyita emirundi emeka yagula dda abantu abalowooza nti nno temukyalimu embi baani abalowooza abantu walowooza singa tubalere tukyali ffenna singa tebo teyagiguze neba naye competition eyinza okuba nnyingi nnyo kuobya ebiseera mukola show yammwe abamu batandise okugesa ne bagamba nti kati abayimbi b'ebweru abe basinga ndoozi okutwala audience ennene mugenda kukikola mutyanga mu twagala okutwala omusango n'okutegeeza bannayuganda nti tusazeewo nga Bizonto tusangulewo ebyafaayo ebifuukidde abantu ekizibu nga balowooza nti abantu b'ebweru bakabi. Bannayuganda bajja kusala omusango ogwo bategeera ani alina okubeerawa naddi tukimanyi bulungi tuweebali naye tetubatidde bajje tugenda nakwewuunya bo bennyini nga baagala kujja performinga wano mbadde nsaba Ssaabazonto wamu ne ttiimu gy'okulira just mutuwe confirmation nyinza okuba neeyogeza nga mwakyusizza date ne bannyabo bannamawulire bannange on the other side nsanyusa okubalaba ate munzizizaamu amaanyi ntegedde nti show eteekeddwa buteeko okuba successful ate nga mu buli ngeri bonna bonna yakubaayo tewakyali kitasoboka kati. Ekisooka njagala nga maze okubebaza nze Ssaabazonto owa Bizonto comedy olugendo lwaffe lubadde luwanvumuko nga lujja ne lwamu ekinnya ne mugwayo bwe muti bano ne boogera bayikyuliraga ate badda bagenda okulaba nga mukomyewo nga mulemeddeyo paka ne bakkiriza ne bagaa ti bano tebajja kugenda weebali so wetuli tusazeewo tutegeke sheeno okukakasa nti tukuze omuntu yenna yenna buli lwategeka show aba ateekamu giya endala okuva wabadde agende ku kipya so omuntu yenna yenna amukkiririzaamu oba amusupportinga in any form bw'ogaana okujja ku show y'omuntu oba omukotogedde ngaoyagala asigalawo waali kati obwagazi bw'olaga nino oyagala ave ku level kwali agende ku ndala kwe kumuwagira mu mbeera efaanaganako bwetyo n'olwekyo tubategeeza nti nga 11 omwezi gwe tulimu teri kulanga kulala tugenda kubeera wano Lugogo Multipurpose Hall wetugenda okubakubira buli kimu kye tulina mu store. Njagala bategeeza nti eno show tugikoze si kubanga twagala kufunamu ssente nti kubanga twagala mutulabe ennyo wabula tugikoze ebawalirize okulaba eya next year. Nze siringa munnabyabufuzi agamba nti no nzize mumpe ekisanja kimu basebo ne bannyabo mbategeeza buli mwaka tugenda kubategekayo show emu naye eziddako mbugyeko eno tezijja kubaako press conference tezijja kubaako kulanga tezijja kubaako bategeeza nti ya luno eno gye tukoze luno yegenda bawaliriza okujjanga mutubuuze eddako yaddi musasulire tiketi singa temumanyi nti ya lunaku ki kubanga twagala tuteekewo wave empya. Yes, eshow zibaddewo abantu bangi bazikoze naye sisuubira nti waliwo yali akoze show ngeri organized ng'eyaffe bwe tugisuubira tugisuubira okuba nga yanjawulo mu ngeri gye tutajja kubabuulira gye twagala mugirabire wali tugisuubira okubaako ebintu byengenda okukola oba bye tugenda okukola ku sheeno okwawukanako n'abayimbi oba ne bannaffe abalala naffe kennyini nnyini twesunga okubira kubanga tuleeta ebintu nga bipya abantu b'enkola nabo bamanyi okumbuuza nti kino tunakikola tutya nabaga mukakkane
ffe tumanyi nti bw'oba oyagala okukola ebintu obeere successful kkiriza nti nno waggulu eri abantu gye batatuuka yewali space ennungi gyoyinza okweyagaliramu space eyo yey'ebintu ebizibu ebintu ebisukka obwangu biba byangu era buli omu byakola kati ffe katukole ebizibu oba batukolimira oba batukola ki nekyetwekakasa tebasobola kubikoppa kakati katubireete nomunaamanya so musuubire ebintu ebirungi musuubire content ategerekeka era gwe muyinza okwegomba okuddamu okulaba so that kyenjagala kituukirira nti shows eziddako mujja kujabuzi mutugambe nti abange yaddi nti ejja kubaayo nze tiketi mugimpe nga tonnamanya na date yenteekateeka bweri so tukola rehearsals eza kika kya waggulu omusajja wuli ekyuli yaŋŋambye ekintu simanyi oba yabadde akitegeeza senga mba mpaswedi nze princess Anne najja ku sheeno olaba kinaakola makulu ki nze siina mutawaana so sho mukadde munne era obukulu tebuluma so nyongera bwongeziko olaba Uganda nti ebiseera bisinga mubadde nga mutubanja nti mukolayo ddi nerasiya baali mutusaba bane mukoleeyokko nga tutandika omwaka netukiwanvuyamu katumaze okulaba nga tweteeseteese bulungi kati ekiddako tewali okujjako sho ey'ebyafaayo naffe gye tukkiriza nti yabyafaayo ekibuuzo ekyo kijja nnyo bwe twogera ku sexual endowment sexual endowment mulimu abantu abamu bosanga ng'erinnya lyalisirisizza ng'aliwandiise n'agamba nti Brian W n'amaleyoko n'eddala kati naffe tekitegeeza nti abatamanyi kiwe liggwayo n'oluusi space wawandiika eba ntono oba nga tayagala kumalayo kati yinza okweka twali tugamba tuli sexual endowment ku Monday ku Tuesday oba tuli sexual endowment ekiro naye enkuba weetonya so ekituufu kiri ekyo tuli sexual endowment at some time kati tolaba olali sexual endowment ng'akalulu keegalise muganda waffe ayagala gye tuli ate confirmation ayinza obutabaawo ye katukakase ento jabbaawo tubeeyanziza nnyo era tusanyuse nnyo okubalaba abatulaba abali wano n'abali eyo abanaatulaba oluvannyuma n'abali live ffe Bizonto nze Giant Zonto show yaffe nakuza omwezi 11 wano ekyenjawulo ekiri ku share nti anaabatakedde oyinza okulabira mu ddirisa ng'ate osasudde kitegeeza nti ffe essaawa 10 ng'emiryango gikoze eki giguddwawo tusaba busabi abawagizi baffe zigenda okuwera 11 nga mujju ffe tutandikirewo ekyenjawulo nti ku luno twagala kyusaamu omuntu bw'aba akuwerekeddeko kati nga bwe tulina bakomediyani bannaffe abatuwerekeddeko n'abayimbi ate si yakulembera gwe bawerekera gwokola ki kitegeeza gwoba omanyi gye mulaga so saate abakuwerekedde bakulembere ffe tujja okusooka kitegeeza nti bw'ona olwawo ojja ssanga performance ezimu ze tulina okukola nga ziwedde ate ng'ekiggwa tetukiddamu jjukira nti ku kyawa nekyalugogo tulina time limit saawa 6 kadde alia the better bwe tutandika nga bukyali katugeze tutandika saawa 11 tugenda otuuka 6 nga tewaliwo kyetugamba kano tukaleseeyo nga tulabye kati tusaba busabi buli anajja mu kitambiro mu city jangu ng'okimanyi ffe bakatenorize ate ffe ba main performers mu show tugenda performing emirundi gye tutamanyi kubanga tulina sessions ez'enjawulo ate nga buli kyetumala tetukizza abayitako ku channel yaffe mumanyi ebiriyo byonna tugenda bijjiramu mu ngeri ez'enjawulo tulina ekyenjawulo tulina costuming zino mubadde muziraba bulijjo nakati muziraba temujja zirabako kuoyo tulina light ali ku byamataalo oyo yaali yekka kati then ekikwatagana ku sound tetumanyi kitegeeza nti twagadde tukole ekintu ekyenjawulo omanyi bw'oba osooka entamu ewulira muliro mutya kati tetuyinza tandika kukola shate ne tutandika nga tuvumbeera kyetubasaba abawagizi baffe yonna gye muli mukeereeko ate mujje mutuwagire n'ab'emukono bwe gulina okuba kubanga ffe twagala nga ffe tusooka abalala bajje nga baperforminga mu intervals zaffe nti bwe tuvaako awo pasita kaakolewo
ng'ayimbawo ate naye tumubalira bubalizi budde nti pasita enjiri enoze katukomewo kitegeeza nti ekisinga obunene kyaffe ate okwawukana ku lonchi nga bwetulaba baganda baffe abayimbi bebakola nti oluyimba lubajja okuyimba oba olumanyi ngera obadde oluwulira kati ate ffe byaffe bipya buli lwe tulabika ndowooza ekyo tukkaanya n'abawagizi baffe nti buli ne bwe tubeera ku stage lwoddamu tulaba kiba kirala tegeeza tosuubira nti lwajja kuleeta oba lwe baayogera ku ki nedda ebyo bigenda kuba bipya byakwolwo mpozi ajja okukabana nti yanaatulabira emukono n'owekasanga ati ajja kulaba kyekimu kyetutandise nakyo wano ebugogo ebisinga ku ebyo tubirinde ku kitambiro mu site nga 11 balamusiza nnyo abakyala n'abaami bannamawulire mwenna bali bali amannya agange nze Femero Zonto omukyala ali omu yekka mu Bizonto tavangamu akyalimu mpaka Katonda walisalawo ekiriwo leero kya show yaffe nga nnaku z'omwezi 11 Novemba tugenda beera ku Mama Papa Soul tusaba abawagizi baffe okujja otuwagira kubanga bye tugenda oleeta bigenda baya byanjawulo ng'era omukulu Mbabaali we yabagambye ne ku YouTube channel yaffe tetudda mu waaka buli we tulabika ekintu kiba kipya so bafaani baffe bafaani ba Bizonto tubasaba mujje mutuwagire tubasuubiza okukola ebyenjawulo engoye zigenda bazanjawulo costumes zaffe zigenda bazakabi sawundi agenda bawakabi tutegese bulungi mukeere mutulabe mutuwagire tweyanzanye salise nnyo okukola abannyabo ne basewo amanya nze Kazonto akagezi Zonto asinga omubuto mu Bizonto ebina myaka 34 ekiro olunaku olwaleero yeshow yaffe gyetutegese ekitambiro mu city ennaku z'omwezi 11 omwezi gwe tulimu guno gwa Novemba tugenda beera wano ennyini Lugogo Puuma Mount Papa's Hall eno show egenda baya byafaayo nnyo kubanga kino kye bayita nti omuliro guyingidde mu city tusazeeko eno nsasagge yennyini lwaki ngamba nti nsasagge waaka mulungi nnyo tugenda performinga okumanyanga kino kya tabu ne bakomedians bannaffe bennyini kyemmanyi bagenda tandika okikokka ngate kyemmanyi tebajja kikungako nga 11 tugenda beera wano nga 12 tuli mukono 13 tuli ku Afro Club ekasangati tubaniriza mwenna wabula n'ekirala tiketi singa zigenda atanafuna tiketi ng'olabye mukanda wange mubukinga tiketi singa obudde bukyali kuba zidduka kyemmanyi ababukizeza waneeno wano kubuma babukizeze mukono babukizeze kasangati omanye ekintu kigenda bakyamaanyi nnyo neyazizanyuse olaba Bizonto is one nze sijjangako ne wano kubanga ebintu byammwe sibitegeera byakunama simanyi kwereega kola ki tulina okufuna comedy abazadde abaana abakadde nga tusobola omulaba mu dining nemukola comedy nambanga ndaba n'abazzukulu bange nenvaawo nasitama nakola biki nemwekola twagala tubeewo ne comedy alimu education Bizonto n'ennyambala ogiraba sikuwemula comedy wamuwakuwemula n'owemula omukazi n'owemula abakazi abampi nenagwamu miini nzono gwe nsobola olaba Bizonto sisobola comedy kati ono mwana muto muyimbi atudde wano nange ntudde wano bubuka najja natandika okwogera abakazi babebati bebakakobooti simusobola oyo comedy kyekigenda okumpagiza baani Bizonto kugambye ne kiripu fe tukutwogera ne batukolamu checks and balance naye ne kebakozeemu otuuleeka noga babanziramu ddi so nolwensonga eyo tugule tiketi nze bisima mpagira abantu bonna abayimbi mbawagirayo bateka ebivulu byabwe ngula ki tiketi era ngenda kugula tiketi za mitwalo 10 kaye tabeera ebweru kanyongeza kati nnyo tetwawudde byabufuzi mu madiini mwenna tuli mu comedy tweyanzege sabuno okay musajja aguze jeno sale muzeyi wange nkukowoola oba oyagala tujje eggulu oba tujje wali galuga eno ekwaya yemanyi okukusesa waŋŋamba sebatta ani kafeero
ne obaani waliwo abayimbi basatu be yaŋŋamba nammwe mumusesa ssebo Genosale tukwaniriza muzeeyi ku kyo ey'akabi bw'oba tojje omanye engeri gy'okolamu n'oteekawo kamera n'olabira gy'oli muzeeyi anti zezo miliyoni 10 kubanga content obanga akagamba special so nkwaniriza yes Natasha mujja kumpa egundi kadi yamu gitwalire wali nze njisa wali wa patience ku church njimuwa jalabe ku bintu bino omanyi babeereeyo nga babalaba lwakubanga Natasha aludde twakoma kuseka ku treke yalaba nga Gogolo atuvuga n'agamba is this serious twalinnya olusozi ne tuvuga Gogolo ne muzeeyi kati njagala Natasha bambi jangu osekeko patience ebaako mu kanisa lekera okwogerako ku Yesu jangu kati ogenda musanga wano ojja osekeko mwozi kati ebyeruwa byabadde byaluwa jangu koko wano kakati tosobola kgenda aluwa nga musento tukulaba bulabi nga muvi kakati ate bwe kijja the ghetto gladiator principle Bobby Wine jangu wano ogenda muyitanga ngende wayikyuli okuyita principle waliwo yaŋŋambye nti tulina bato ku lunaku lumu naga nti mukimanyi nti nno mulina bato konze etya nti waliwo omujamaika wano waliwo omunigeria wano nammwe wakati mugenda kuswaza Uganda kati ekyo ekisigala eri bafaani either Jamaica etusinge oba Nigeria etusinge batulaba nze Ichuli tudde n'omuyimbi omuto Ruth Ngendo n'omwana ayimba bulungi omwana ayimba ono sikyawagira abantu bakuze baba n'ebizibu bingi kitegeera naye twala omukisa guno mwenna mumanyi bulungi nnyo tubeera mu bintu ne tubeera ku sayidi ez'enjawulo naye njagala bannayuganda mutegeere nti byonna bye tuyitamu tuli bantu baki bawamu tusobola osooka nga abawalabu bwe bakola mu Afghanistan basooka ne basaala ne balyoka bagenda bakola ki balumba njagala otwala omukisa guno okuyita principal wa NOP His Excellency Bobby Wine nze musajja we Ichuli ne maama Babi Kululubongeya ne mwenna ne komiti mujje omusajja bano bakoze nnyo kiripe ezitaddewo awareness mu campaign ate nga we tubakwata kubanga fe okola weyogera tukukwata naye mbasasema naye nga tumanyi tubasasema olwawaka ate twabakwatanga kujubisa Bobby Wine ne batunyiiza naye njagala obategeeza ebintu byonna bye bakola biri creative njagala okwegatta wamu mu mutima omulungi nga sigwa byabufuzi Bobby Wine His Excellency President wa NUP njagala okuyita ne maama Babi nobeebaza emirimu gye mukoze leetire egy'okugyayo bannaffe mu mawanga g'abawalabu nga baminisita beetuddeko ekyo kibeebaza regardless so kati nkuyita mu buwombeefu obungi owagire Bizonto kubanga naawe mu kampeyini zo oyagala nnyo abantu abalina sanita abatawemula abazza mu society amanyi n'amagezi mbayita abantu mwenna mujje twegatte ku Bizonto tuwagire ki tubawagire nenaalemu nammwe temuwagirirako ddala muyita n'abayimbi ku mikolo gyammwe ne bayimba ate ne mwefuula abali ku Twitter kati tubayise mujje mulabe ku Bizonto mulwawo n'okuseka ne mutuyitako mwenna mu mpeeko muyina gulume feesi oli mu mpeeko ni waayo gulume olaba omuntu ng'ali mu mpeeko nga n'empeeko gye musinga okuseka ye nga tanyirira ekitegeeza mujje musekeko stress abaveeko bali omusikama ebirimbo bye munaalimba Museveni ebipya ng'omuntu aseka naye kwadala omusajja ng'atudde mu mpeeko naye empeeko gyenseka omusinga tebanyirira tumaze bakadde gwe ne Keyzi bamwakatta abakadde bameka simanyi abakadde kye baba bakola anyway tanyisa nnyo okubeerako wano ne Bizonto bakwese mu soda bampita Ichuli ndi very audible tebampulira bampita Ichuli inawo katono bakwese mu soda access abasinga bampita jjajja Ichuli Keyzi ne munne wako baagala nnyo okudda ku bakadde ne bajerega naye nga tebamanyi nti eno climax anyway ndi wano ku lwa Bizonto kuba mbaagala nnyo especially baba bakola nakunze n'olw'ensonga eyo sinza butabulawo nga Bizonto bagenda kukola ki
okukola ebintu bino sitera mbeera nnyo mubivulu out era ebiseera ebisinga i contribute nze nga ikyuli njagulayo tiketi za $10,000 tweyanziza kale tewali tabu amanya ganze kai wisdom tano omulalo eyakulira ku mato mutali mazina eserera bulijjo mbaga twava erengo isinga entingira Buganda tuli bana basajja kabaka now nze ekyankomezaawo nabadde na appearance zange mu Cape Town naye nga nina okubeera ne gundi ne babizonto wano nga 11 tukole preparation bulungi tubawe ekintu ekiri backed bulungi mwekamba buli ekintu kimu on the serious notice njagala mpulire group wano mu Kampala ze twasigaliza nga osolo gisasula $2,000 oba 5 nojja n'osekesa wanga 3 namba okujja kuba Bizonto nkubuulira ebyaddala creativity yali yaggwa fe tukulidde wano tugenzengako ku National Theatre ng'osobola okulaba groups ezimu ezaali ezakabi ng'oyingira boti n'osasula n'oggwako ne stress naye kakati mu Uganda weeyongedde ogenda okulya nti omukyala asse omwami kuba because tetuyina that place wosobola kugenda n'ogamba kati ndaba eno group egenda kunsesa tuddeyo ewaka nga mutuufu tuzaala buzaazi nga tutegeeraganya bw'ojja mu Bizonto oba omanyi nti nonze wadde nayombye ne mukyala wange oba mukyala wange yanyiigidde naye ngenda kuddayo ku $2,000 gye tusasudde wano oba 5 ng'aba tukozeemu omulimu ogw'okukola ki ogw'okudda obujja njagala okukubira ng'akazinda tekannanvaako njagala okukoowoola mukwano gwange minisita wa justice chairman Mao president Mao nti nze ngenda okuleeta ebbaluwa yo ojja olabeko ku basajja bano abasesa nga iscomed edio entertaining nga Bob Wine watugamba njagala okukoowoola abakulu of course sijja it's automatic no come on yo it's automatic naye kaka olwobe njagala okukoowoola first daughter Natasha ojja osekeko pastor Patience tujja tusekeko nga tuseka busesi nga bana basajja batutwala mu bire nga batulaga Uganda empya through comedy ne muna Uganda yena ali eyo njagala ojjenga ozize kusasula naye ng'omanyi nti kino kyenzizeemu wano kuwagira kubanga kakati tugenda ne twegomba Abanigeria naye Abanigeria balina fan base bawagira nze mbadde South Africa ng'omuntu asobola okungamba kaye kankukimaawo ojje tulyemu emmere ne mugamba musajja emmere nagireseeyo n'obufisa obuluusi mutero buti sindikira yikyuli nzikuta sisobola kulinnya ennyonyi ninzija wano nga nti otwala ku mmere gamba njangu nkuwe ku ssente emmere giwe yikyuli e Uganda ogimusindikire